omuyimbi Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso basanyusiza munnange ate abawagizi baabwe bagamba nti nno ku Mayanja Family munnange ate kwe bafiira. So ngenda kubeera nga mbikutuusaako omuyimbi King Saha kw'ossa ate ne fani we munnange ate beeguddeko ku street kw'ossa ate Fiki Gaza kw'ossa ate ne Alien Skin beeguddeko ate nga mutabani wa Dr. Jose Chameleone Abba Makasi essaawa yonna munnange ate abeera munnange ate mu kubeera nga akola nnyimba bamuteja Minati nsinza kujja Minati Yugi wabula ntandise munnange ate n'akatambi ka Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne muganda we Pallaso. Kakati nno akatambi kano kalaze nga bakamala munnange ate okubeera nga bambi nga basaayo omwoyo wali ogwa Nnaalongo munnange ate Maggie omukyala munnange ate azaala abalongo ba muganda waabwe munnange ate AK47. So nga w'omanyi nti ebiseera ebisinga stress oyinza okubeera ng'oyinamuko nga nnyingi naye n'ogamba nti nno at least kankoleko ku kino osanga stress zijja genda naye nga tekimenya mateeka. Nga bali mu kusanyusaamu abawagizi baabwe nabo nga basanyufu munnange ate bitya. Dr. Jose Chameleone kw'ossa ate ne Pallaso babadde beeguddeko mu ngeri bw'etyo nkugambye nga baakamala okufa munnange ate okuziika wali. Akatambi ka King Saha kw'ossa ate n'omuwagizi we faani we munnange ate nfaafe esayidi leero abadde munnange ate amiitinze oba aguddeko ku muyimbi we munnange ate King Saha. Nkulinze ku kkubo. I've been waiting for you. Nange okusaka. Ondabye otya? Okulabye ku live obadde ku Gaza Road. Bongo ondabye. How are you Ajati? I'm okay. Salamu alaikum. Alaikum salam. Mbalinze kololo badde ngambira ku bajati bano. Jakuja. Inshallah. Inshallah Ajati. Kale. Netagayo kaso. Tanjenga kuwe. Kale. Wabula nga bw'owulidde munnange ate nakyala abadde ng'agamba nti nno ayagala kwekubisaako ko munnange ate akafaananyi n'omuyimbi we munnange ate King Saha yonna nga gye biggweredde nga bw'owulidde munnange ate akatambi ako. So nga nkwongeddeyoko Fiki Gaza kw'ossa ate ne Alien Skin babadde beeguddeko mu katambi kano. Babadde beeguddeko munnange ate mu katambi ako nga boogezaako okulaba ne basooka ne bajookinga mukawo mpola mpola. Get your youth, ile fully active anti mafia we sitting here unagamba fully Gaza fully active teri agamba yo bavuga mwere yaba gentleman ekuchiri yama oboyino okuteka mu simple obale eka muleri yona kusoma gafula nobba yo mu mutwe nobba no mulimu go mu mutwe aya get your youth, ile fully active anti mafia we sitting here unagamba fully Gaza fully active teri agamba yo bavuga mwere yaba gentleman ekuchiri yama oboyino okuteka mu simple obale eka muleri yona kusoma gafula nobba yo mu mutwe nobba no mulimu go mu mutwe aya omanyi Alien Skin muganda wange naye ate ali very crazy ate babadde beeguddeko ne Fiki Gaza naye bw'atyo munnange ate bw'abadde agamba nga bw'owulidde munnange ate mu katambi ako. So nga nkwongeddeyoko mutabani wa Dr. Jose Chameleone muti munnange ate Abba Makasi ebiseera ebisinga abamu babadde beebuuza nti nno Abba Makasi mulimu ki gwakola mulimu ki naye ebiseera ebisinga nti nno naffe tubiraba wano mutabani wa Dr. Jose Chameleone ebiseera ebisinga nti nno mu butambi bwe atulaga nnyo nga essira alitadde nnyo munnange ate ku muziki kati akatambi kano
abadde mu kkuba munnange ate piano. Okubaamu kaawo anyigamu kaamapeesa awo okulaba nga akola saawundi gy'ayagala. Mutabani wa Dr. Jose Chameleone. Nno laapa ennyimba ze bw'obeera ng'oziwuliriza za kulaapinga kw'ossa ate ne sitayiro endala oboolyawo z'abeera ayimbyemuko endala naye nga ebiseera ebisinga ye sitayiro ye munnange ate ennyimba ze za kulaapinga mpola mpola munnange ate Abba Makasi. Obutasubwa munnange ate update yonna eringa Abba Makasi, making sure nti nno osubscribinga. Jjukira nti nno Abba Makasi alina girlfriend we era nga muzito, essaawa yonna agenda kubeera nga munnange ate asumuluuka. Era nga bw'oba weegendereza obulungi ng'ogezaako okulaba akatambi ako, abadde yeebase nakyala munnange ate Angel, girlfriend wa Abba Makasi abadde yeebase nga omwami ye nga ali mu kuba munnange ate piano.